Babuzaako mu nnya ya Yesu Kristo mwenna abasinzira okutulaba wano ku S Series Show. Amanya gange nze S nga gwe wenna ali eyo labira ku t-shirt S Series. Genda ku YouTube searching S Series, likinga, sharinga, commentinga, subscribe ate weerabira okunyiga kade. Yes, obeera ng'ofuna video zaffe empya. Jjukira no ku S Series tuba tuli mu kuyiga, tuba tuli mu kusoma, tuba tuli mu kukyusa obulamu. Tutambulira eyo kugana tuyige nze naawe noli tutambulira mu kuyiga, tutandibulira mu kumanya n'okunoonya amagezi. Bwe nabadde ewaka and nina ekintu kye nalabye kyaneewuunyisiza. Actually nentuuka no kikomparinga n'abantu. Nakamudde juice nemukuba bwendi nakadde nkozesa kasengeja. I didn't use a blender, nakozesa kasengeja ekitegeera. Nenkuba juice kano nakubye juice yayiseemu n'agenda mu bowl mwenabadde nkamulira kitege nayesengeja nerekako some stuff waggulu byenadde seetaaga. Kitegeeza senga saakozeseza kasengeja oba oli awo juice oli saalisobodde munywa oba oli awo ate era yalinemye after all nabadde neetaaga juice nabadde saagala biri bivudde mu juice nenkirowoozaako neŋŋamba this is how it should be actually in life. Omuntu yenna nze naawe n'oli fena nga wetuli twetaaga kye tuyita akasengeja. Akasengeja bulamu kintu kikulu nnyo. Si buli kimu nti nno tukyetaaga bulamu bwaffe. Ebintu ebimu si byaffe, ebintu ebimu birina bannyini byo. So fenna twali tudde wansi ne twezuula ebyo tulina okukola, ne twezuula ebyo tulina okukola, bye tulina okumanya, bye tulina okutwala mu maaso, bye twalifokasinzeeko nnyo. Ebyo byonna ebitatugasa, ebitatuzimba, ebitalina kye bitongerako, ate nno oba oli awo twalibadde tubiteeka ebbali ne tutambula n'ebyo ebitugasa. Kyekyo tinno mu bulamu obeera n'akasengejja, oyiga okusengejja bye weetaaga n'obisigaza, ate by'oteetaaga n'obireka. N'abantu weetutyo tusengejje nnyo n'abantu be tubeera nabo. Tuyinza okubeera n'abantu ng'olabira ddala n'omupimaapima si mu mutima mubi oba si mu kujerega oba si mu kukola ki, wabula ng'olabira ddala w'obeera n'omuntu oyo talina kyakwongerako, takuzimba, akuzabuza mabega, ayonoona obulamu bwo, kugamba ebintu ng'ebyo eby'enjawulo. So n'abantu bennyini tulina obbasengejja. Si buli muntu tina alina okubeera bulamu. Abantu abamu n'ebintu ebimu birina okubaako ebyabalala si byaffe. Bwokulaba nga tufokasinga nnyo ku bulamu bwaffe, bwe tumala okusengejja tutambule twezuule tumanyi bye tulina okukola, ate era tulabe nga obulamu bwaffe tubuzimbira ddala ku musingi omunywevu. Awo nno wensinziira kugamba gwe wenna ali awo ng'olina ebyo ebintu ebikyakuttemu mukwano, walibadde okwata akasengejja k'obulamu bwo n'osengejja ebintu ebyo by'okola, n'osengejja abantu abo womanya okumanya nti abatalina kubeera bulamu bwo bajjeemu, then genda maaso n'abo abalina okubeera bulamu bwo. Si buli kimu nti nno tulina okubeera nakyo nga bwenkyogedde. Mbadde S wano ku S Series. Njagala okubatumirako mwenna abatulaba, gwawe naafunye video teweerabira ku likinga, ku subscribinga, ku sharinga, ate era n'okunyiga kade osobola okufuna video zaffe mpya. Awo nno mbadde S n'abo ababadde ku kamera mu Winner Photography, bonna abaagala ebifaananyi, baby shower, birthday parties, weddings, kwanjula, bonna mu Winner eriwo obayamba. So I've been S. Let's meet next time. Love you.